mu butongole fayiro yo mukulu gundi fayiro yo eri ku Salama Kiruddu era bakunkwasiza mu butongole. Kyentegeeza, when you see me just get too scared. When you see me bakunkwasiza ateze bankwasa omulimu ndi machinery. Sifaayo oba mukwano gwange, sifaayo batwalika ab'omukwano, sifaayo oba tukola omulimu gwe gumu. Nzija mu mulyango go, nzija ewuwo, nzija kati, nzija wuwo kati. Bato ya King Saha ne Lil Pazzo ani afunamu ani afiirwa. Ngenda bera nga nji kubreakingira down oluvannyuma lwa Lil Pazzo lunnabe ofulumya akayimba eddalu ezoole nga kaneno kakubira ddala King Saha. Teyakome mu kubeera nga akuba King Saha wabula yataddemu n'omuvubuka afaananya ddala King Saha abangi gwe bamanyi nga Junior Saha. Kwegamba olutalo lwabwe lugendedde ddala ku level eddako. Bulijjo muzenga muwulira King Saha ng'agamba waliwo ekivubuka we ekyagwa eddalu naye mukindekere, waliwo oyo ye mumundekere, nga gwagezaako okubeera nga rifaalinga tu yani ye Lil Pazzo. Lil Pazzo teyakomyawo, ye yagenze mu studio ng'akola kayimba ke bayita eddalu ezoole, era nga mulimu ensonga enkulu ze yasobodde okubeera ng'ateekamu abantu ze batalina kubeera nga babuusa maaso. Ensonga enkulu ezo ze ki? Mulimu ensonga y'okukkiririza mu buwangwa oba ennono, saagala kuliyita ddogo nedda. Nga walaba omugenzi Katolu Bwama we yali akkiririza ennyo mu nnono ng'alina n'essabo ewuwe. So mukana akayimba mulimu details eziraga nti baneeno bombi babiri, besides okubeera nga Lil Pazzo tumumanyi musajja musiraamu, Lil Pazzo lunnabe, neera nga ne King Saha tumumanyi musajja musiraamu Manisuli, wabula ensonga zaabwe zineeno zirimu ensonga ya lubaale oba ensonga y'ennono oba ensonga ya kukkiririza mu buwangwa. Lil Pazzo waliwo paati we yayimbye ng'agamba tukimanyi nti neera oli wa kyoto, amakulu mu kyo musajja aseesa mu kyoto nga wayita bajjajja. Kyokka ate Lil Pazzo lunabe naye teyejjeemu, teyagambye mbw amuwaayiriza King Saha. Yagambye tukimanyi bulungi nnyo nti oli musajja wa kyoto, naye ate nze gw'ozanyirako bampita na Mukasa. Lil Pazzo ye Mukasa, kyokka ate Mukasa mu buwangwa waneeno ye katonda w'amazzi Nalubaale, okitegeera wa nnyanja, actually katonda wa nnyanja. Amakulu mu kyo n'awa n'ensonga zineeno nti ennyanja egaba obulamu, ate ennyanja esobola n'okutta nga olaba abavubi, esobola okukumira n'ofa. So yabadde nga agezaako okulabula. However, abantu mulina oteeka ennyo kusirako eyo pointi nti tuyinza okubeera nga ebisigadde tubadde tubimanyi ku King Saha, naye ate ekyo ekyennono mbadde nze ng'omuntu sikimanyi nnyo okuggyako ndowooza ab'omunda. Kati Lil Pazzo lunabe wavaayo n'ayatula ekyamanga ekyo nga takyogedde mu kwekweka oba mu kubeera nga amuvumirira, wabula naye ne yeeyogerako. Actually balinganga abakompitinga mu either ways, mu by'omunsi ne mu bya lubaale oba ennono. Lil Pazzo ng'agamba yonna asobola omuwangulirayo kubanga yakimanyi bulungi nnyo nti King Saha musajja aseesa mu kyoto wa lubaale, amuwera ddala ekitiibwa lubaale, anengeri gy'amusuusuuta lubaale, anengeri gy'amusitulamu. Kyembadde simanyi nze kubanga King Saha nkimanyi musajja musiraamu ayagala ennyo eddiini ye. Bw'oyogera ensonga eyo mulimu abamu abagenda okujja bakkube bagambe nti yes, kirungi omuntu okwagala eddiini, naye asobola okwagala eddiini nga n'ennono y'agyagala. Ensonga lwaki gwe bakuyita gundi, ono ne bamuyita Kyagulanyi, ono ne bamuyita Ssentamu, ono ne bamuyita Sseggiriinyi, ono ne bamuyita Mukasa. Ekyo kibeera kya nnono tradition. Ensonga zineeno nno nkulu, ensonga zineeno eza Lil Pazzo nnene. Ekyokubiri ekyo nga nkimaze ekyennono oba lubaale, mutegedde bonna we bagwa ne mutegeera n'ani ayinza osinga ku maanyi ku nsonga ezo ez'ennono. Kati ne tugenda ku ani afunamu ani afiirwa. Ensonga eno wegendera ddala mu maaso nga weeri, Lil Pazzo lunabe tumumanyi bulungi nnyo nti musajja mwogezi mulungi. However much ne King Saha mwogezi, naye ku kyokwogera Lil Pazzo ayinza osingawo. King Saha musajja ayogera naye atera kwogera point, ayogera akantu kawo mu kusaagiriza oba n'ayogera akantu kawo mu freestyle ng'ayimba ne kakuba yenna gwe kabeera kakubye. Lil Pazzo mwogezi, ayogera n'ebitamukwatako, ndowooza we nnyinza okyogera. Lil Pazzo nga yatandise okwogera ayogera n'ebitamukwatako, ensonga yati ne mu luyimba
yayimbyemukko n'ebitamukwatako naye mu luyimba olwo lwennyini yagambye mbu bulijjo omukulu ono ow'eddalu ezzoole alinnya abantu abali bize nga balina ebyokukola ku luno yalippidde omuntu atali bize atalina byakukola Lil Puzzle yalippirako Bebe Cool baleebaza alippira ba Chameleone mbu ne aba Edikezo n'abasigadde bonna mbu basajja bali bize babadde nga tebalina byakukola time ya kumuddamu naye ku guno ke yalippidde Lil Puzzle lunnabe Lil Puzzle naye talina byakukola ensonga yaki olwedde oluyimba lwafulumye dda twalabako olutalo lwa King Saha ne Bebe Cool King Saha yakubira oluyimba Zaakayo fenna nga tukimanyi bulungi nnyo nti alifalinga tu Bebe Cool naye ate ku guno eno omulundi Lil Puzzle amusoose n'omusooka okubeera ng'afulumya akayimba kitegeeza ki tiddala kituufu Lil Puzzle talina byakukola webeera attention agenda giwa King Saha paka kuwulira bubi ani afunamu ani afiirwa muwana eno Lil Puzzle lunnabe abeera agenda afunamu nnyo nga gyenkomeza kyokka ate King Saha kiba tekimukolera kubanga ate amaanyi ga Lil Puzzle ne King Saha fenna tukimanyi bulungi nnyo nti King Saha asingako ku maanyi we oba comparinga musicale oba comparinga legacy gye bakutaddewo oba comparinga ennyimba ebivulu buli omu byakoze oyinza nero tusobola okitegeera nti ono yakuba Lugogo Cricket Oval enkudi festival yali ku Lido Beach osobola olaba venue amount ono ze yasaba $3 enkudi nsubira yali ku $1,000 so okusinziira ku ekyo King Saha w'amaanyi so King Saha wawa attention yoneno olutalo kigenda mulya kitya buli kyanayogera Lil Puzzle alina time yonna eyeetaagisa ya King Saha ne wanaakolola bukolozi Lil Puzzle asobola bulungi nnyo genda mu studio n'akuba akayimba ng'akoola walaba omukyala Maria Fina Mugerwa we yamuyingiramu n'amukubira oyagala nkubira sad story about my life gwe neera omukyala oyo yali mugezi obutamuddamu abakumuddamu bandimwongedde tune endala naye teyamuddamu ensonga yaki tune yakoma ku sad story kati King Saha w'otaddamu Lil Puzzle ayinza okukoma kana akayimba eddalu ezzoole n'omwanukula agenda kuba ye ng'asigala alippira buli kimu ky'okola so obutamuwa attention engeri King Saha gy'oyagala okugenda mu parliament nsuubira kyekiyinza okubeera beta kubanga King Saha ayagala kwesimbawo nakawuka kijja beera kibi mu time eno eya campaign gye tugendamu okuwulira mbu ate olinayo olutalo olw'omukulu nga Lil Puzzle lunnabe kijja beera kirabikira ddala bubi naddala ekibiina kyoyagala okubeera nga orepresentinga mu parliament ekya National Unity Platform so Lil Puzzle lunnabe ndowooza tumuwe time ye gyeyagale w'omuddiramu wooti agenda kuddamu ye talina tali bize nnyo nga bali eri abalala ba Bebe Cool abalina ebyasumbu abalina kukola ba Eddie Kenzo abalina ebyokola ba Dr. Chameleone ali eri mu ddwaliro obulwadde oluusi lubumuluma talina time Lil Puzzle lunnabe nina time yonna eyeetaagisa okubeera ng'akuddamu buli kimu kyoweetaaga okubeera ng'omanya so just beera careful oleme kubeera ng'omuwa time weyatuukidde okukola video n'ateekamu n'akavubuka akakufaananira ddala kyayagala akimanyi so okimuwa agenda kifuna otakimuwa ayinza obutakifuna wano SMX Media ngenda sigala nkuwa updates ku lutalo lw'omukulu King Saha wamu ne Lil Puzzle lunnabe nga gwe kyolina okukola kusubscribinga onyige ne notification bell eyo ebisigadde gwe bitulekere tujja sobola nnyo okubeera nga tubikwasaganya bwe biti bwe biri